Kadama TV. Waliwo Kadama wano alina emboozi eyeewuunyisa nga boosi we alina ebintu bye yali amusaba wano e Uganda omuntu ky'atasobola na kulowoozaako kusaba. Kadama ono katusooke tubawe emboozi akunnyonnyole kiki ekyo boosi we kye yali amusaba ekyewuunyisa wano e Uganda omuntu ky'otasobola na kuyisa mu kamwako. Halo nnyabo li Kadama TV. Waliwo vidiyo gye nalaba omuwala yagamba nti bwe tuba tukyusiza ebiyumba tulina okuuma ku byama, tulina kwogera ngeri ki gye baakuyisaamu mu eri ennyumba gye wava. Kituufu nnyo, nze ndi mukazi omusirise, nina ennyumba mwe nasookera bantulugunya nnyo kuba baali bakimanyi era ndi musirise sisobola vaamu bigambo. Lwali lumu nga mabanja emyezi 6 ne ŋŋaana ogenda okukola mu nnyumba y'omuwala w'omukadde kuba nali nkolera mukadde naye nga muwala ye yandeeta. Ne ŋŋaana ne banzigirayo emmundu n'ebiso. Mbagamba oba munzita kumbe waliwo atalifa kuba baali bamanyi Oluzungu. Ffenna tugenda okufa. Bwe nabagamba bwe ntyo baalimu omutima gw'eddiini oba bwe mbaŋŋamba oba bankwatirwa kisa oba engeri ofiisi gye yabakubira ne batya okuntuusaako obulabe saategeera awo. Naye nga Mukama yataasa butaasa ne tulemaganwa ne nvaayo ne tutta ku ofiisi ne bansasula ssente zange. Maneja n'aŋŋamba ngenda kufunira nnyumba endala okyayagala okukola? Ne mugamba nze nkyayagala okukola naye embeera gye mbadde mpitamu ngikooye mu eri ennyumba siddayo. Maneja bambi yanjagala nnyo kuba yasooka n'abuuza boosi wange nga tannaba kumugamba nti oba omuwala oyo ali mu buzibu, n'amubuuza omukozi we ali atya. N'amugamba omukozi wange mulungi, muwala mukozi mulungi, n'amunnyonnyola. Kati maneja n'amugamba lwaki tomusasula? N'agamba omuwala mpisa mbi biki ate ng'asoose mugamba nti omukozi mulungi akola bulungi biki. Kati maneja olwanfunira ennyumba wano wendi kati nembeerawo nali naakatuuka. Boosi wange omusajja mutabani w'omukadde, si musajja mubi, musajja omuntu mulamu nnyo kuba nze ne ssente azimpa naye talina wansayiningisa. Before yasooka n'abiŋŋamba ngenda kuleeta olupapula osayininge, n'alowooza oba ngenda gaana. Namugamba etisuke luleete. N'aluleeta. Ate bwe yaluleeta yalulekaawo teyansayiningisa. Kati tuba tukulungudde ebbanga lya myezi 3 mweno ennyumba empya mwendi kati. Kuba kati ngenda malako contract nsigazaayo like 2 months ngende ewaffe. Kati tuba tukulungudde emyezi 3 Mr. Kadama. Natuuka wano oba weather oba biki periodi zange nalwawo nnyo okudda mu bakyala. Boosi wange ng'ambuuza olwala? Ne mugamba ndwala. N'agamba paadi ziriwa z'olwaliramu? Ne mugamba ewaffe Uganda ekintu kyowe paadi nze ng'oli mu period tebakiraga wadde empale waffe n'empale okugiwa omuntu muno nti kukwolenza tetukisobola. Kibi mu kalica yaffe, kibi. Sisobola kulaga paadi yange. Nange mukazi bajja nsaba paadi n'eŋŋaana. Tebwalwa yansanga ndi ku sinki njoza bintu n'aŋŋamba lwaki wagaana okumpa paadi yo? Ne mugamba ffe ewaffe tetulaga paadi erwaliddwamu omukazi, tetugiraga. Ewaffe e Uganda kibi. Ye ogyagaza ki? Ogenda kulya musaayi? Bwe ntyo bwe namuddamu mu Luganda. Ne mugamba naye bannange naawe beera muntu mukulu, paadi ogyagaza ki? Gwe nga tompangako yiyo. N'agamba nze nakoma dde okulwala. Ne mugamba ddira eya muzzukulu wo mpe nange nkuwa eyange. Yampandulira amalusu ago nga bwe mundaba saakaayana
nadda mu lumu yange nenkwata ekifaananyi nensirika. Kati lutuuka olunaku olulala mukadde ng'asitula olutalo. Newuunya oba olutalo yalutandikira ku ki? Atandika asimanyi Zabaade abuuze mu firiji, ate nze Zabaade bambi simulya. Abuze omuzzukulu n'amugamba jjajja ffe otubadde tulya Zabaade wano, omukozi ono talya Zabaade, tamulya, talya kiizi mayinoozi byonna tabirya bambi, tabirya. Omuvumira bwereere. Omuzzukulu bwe yayogera bw'atyo yamugamba ndeka nkivume, ekyo kikadaama nina okivuma ndabe nga ssente za mutabani wange ziggwayo. Bwe nakiwulira nze neefuula nga atamanyi Luwarabu naye nga buli kyayogera kingwa mu matu. N'aŋŋamba kyetaaga na kuddizaayo mu keesi. Bishagaala bikadaama bitweragirako wano mbu birina amateeka mangi, babirwanirira naye tebamanyi nti ffe omuntu alina ssente tosobola woza naye bwe kinaaba tekisobose nja kukitta nkisuule mu mwala. Jjukira wano we tuli waliwo omwala omunene era olukubakuba we lutonnya kuba eno bambi wendi enkuba etonnyamuuko. Bwe nawulira ekyo ne mubuuza naye mu butuufu nkukoze eki oyagala okunzita? N'agamba kyetaaga na kuwa butwa. Nemugamba maama nze nagiwa mukola sajja kunvuma, sajja yomba naawe kisooka oli mukazi mukulu nkuwa ekitiibwa. Nze mmanyi okuyomba nga nasimbuka okuyomba nnyomba naddala nga zibuuseeko nnyomba naye respect you because you are my boss. Naye ate gwempa ekitiibwa teyeewa kitiibwa nti one time ngenda kulaga true color. Nze okusirika wano tolowooza mbu ndi musiru. Yagenda mu maaso akutte omuggo ayagala kunkuba. Nakwata omuggo ne ngukasuka eri ne mugamba tonsemberera. Mu butuufu nga saagala kuyomba naye saagala mukuba kuba mukazi mukulu mukadde ali mu myaka 85 naye bwe buno obukadde obugumu obulina amaanyi gaabwe. Najja nampaki oluyi. Natambula butambuzi ne ngenda mu luumu yange ne neesibiramu. Labbe kati kino nno kyenkugamba kati kibaddewo leero. Ava gamba mutabani we omukozi olina omusalako enusu 10 nfuna ssente 9. Amugambye olina okumusalako 10 wano tewali nnyo mirimu. Kituufu tewali mirimu naye kontrakiti yange nasayininga ssente 9 olina ofuna. Nsirise era kati ampadde omusaala gwange ampadde 8. Nemugamba genda olusindike. Simukayanyiza n'alaba ddala mutabani we alabika eddala nga fesi yange siri musanyufu. Ndaze obutali bumativu this time. Nemugamba kijja kitya osaleko enusu 10. Bosi wange gwe omuntu gwe mbadde nkwatagana naawe ng'era ngumira ku ggwe. Kati butya oli kuŋŋamba nsayininga contract empya. Ogenda kunsayiningisa contract ng'ompa nusu 5 kuba 4. Nemugamba kati omanyi contract empya tulina okudda ku ofiisi. Ali kuŋŋamba nsooke ngende Uganda kuba nze mugambye njagala sooka genda Uganda mukomewo tusayininge contract ku ofiisi. Ali kuŋŋamba tosayininga contract ku ofiisi ngenda kwongeza ssente. Mu butuufu nga n'olwenda bali lusala ate nsayininge contract n'omuntu. Bosi wange antunuulidde ng'amugamba nti kituufu osaze 10 tewali buzibu. Emyezi ezibulayo mitono tewali buzibu. N'asirika n'agamba mu butuufu ngenda kuddiza 10 kyo naye maama wange muntu muzibu. Kati simanyi oba agenda kiteekako akisindike oba nedda. Naye nze nsiriseewo. Bannange nsaba mumpe ku magezi. Kati bosi wange bwe nnyimirira oba kusinkinga njoza ebintu ajja n'ankwata ku lubuto
wansi w'ekundi wano nanyiga kati bw'omwejjako agamba mutabanyi we nti mukubye. Nze natuuse okwesabira kamera ne ngamba mutabanyi we nkusaba oleete kamera mu nnyumba eno kuba maama wo byaligenda mu maaso n'okwogera si bituufu. Agamba kale tewali buzibu. Naye mu butuufu era gye ndimu nange sitegeera. Nze buli lwaleeta eyo nekeresi nagisuula olumu mba neebase agireeta nagisuula ku mulyango gw'erumu yange. Olwo olunaku lwagisuddewo seebaka ebintu biba binnuma mu mubiri. Naye kye neebaza Mukama, sometimes binnuma nga ndinga alwana nabyo, nga ndinga ali mu kirooto, sometimes mufuna mu kirooto nemukuba bubi nnyo era lwenfunye ekyo kirooto nga tulwana akeera mulwadde, omukadde akeera mulwadde. Kati kye neebuuza simanyi kuba nze ngenda olumu n'enziba obubaani bwabwe bwe bakozesa kuba lumu kyakuba omuzeeyi ekigere nendaba akabaani ke baateekako nange kenziba ekiro nga jjukira bano bazeeyi be bakamangu nze nga nteekako wali manda nga ndeeta nyookeza mu lumu yange nendyoka neebaka olumu nsuzaako kulaani bwe ntyo bwe ntambula mu mbeera. Naye mbeera si nnungi nnyo naye ate kimazeeko amagezi bosi wange kunsaba paadi. Kati yagambye bosi wange omusajja nti omuwala bwe kyomuleeta wano talwalanga. Bosi wange n'amubuuza, kati ate oyagala omanye nti alwala okola ki? Kasita tali lubuto talina musajja afuluma mu nju ekiro nti nedda tusibawo emiryango. Nagamba ate kati olubuto anaalugyawo olyoka obuuze nti talwala. Bosi wange n'amugamba naawe leka omuwala muleke akole, omuwala ono mulungi. Kuba baaleetako wano n'omukozi nga naakajja ng'omukadde aŋŋamba siri mukozi mulungi mubonyaabonya biki, ne bagenda ku ofiisi ne bapikinga omukozi omulala. Ne baŋŋamba kati ggwe sigala ng'olabirira muzeeyi omusajja kuba bonna bakaddiye n'okulongoosa ennyumba. Kati oli alabirira omuzeeyi omukyala n'okufumba emmere. Ne ŋŋamba tisooke tewali buzibu. Ne tubeerawo bakozi babiri. Bwe tubeerawo oli yali tannaba na kuweza wiiki. Yali oggwanga ki? Mu Bangladesh. Muwala yali mu Bangladesh. Yasooka n'anjogerako ebibyo oyo omuwala naye babosi bange abaana b'ono omukadde bategeera, baasomako bategeera. Ne bamugamba leka ffe tulina kamera mu nnyumba tujja mulaba by'akola. Lwali olwo omukadde n'omumwa gwe ng'atandika kuyomba ng'avuma omu Bangladesh amuvuma. Bangladesh waya nga zivaako. Ng'omukadde akwata omuggo ayagala mukuba yagumuggyako n'aguwumuza wali n'amutuuza bulungi mu ntebe n'alyoka amubalika empi. Yamubala engalo 4 ku matama ne zisigala nako. N'amubala endala 4 ku ludda olulala. N'akubira mutabanyi we ng'akaaba n'agamba omukozi ankubye. Oli eyo omukozi ankubye. Jjukira ka Bangladesh kamukuba nga kamugamba opama ne mu ngoye nzaakwoleza. Jjukira nze nali mbikola nga nvuma nga neesirikira. Siri ku olwo ekyandeeta kijja kuggwa neegendere. Nga bosi wange ajja nga pikinga omu Bangladesh bamweza ku ofiisi. Ng'akomawo amugamba olaba nakugamba ono omukozi mulungi gwe n'ompakanya kati olaba gwe nakuleetedde omupya kyakukoze. Kati ssaawa zino embeera eyo olwatuukawo n'ayawula omutima omubi n'omulungi. Ssaawa zino omukadde aneegayirira nsayininge contract endala aneeweesa obulabo
nze sibulabawo, nze ng'omuntu mpulira nakkuta wano mutima gwange gukooye era nfuulira akagalo Mukama anyambe maleyo emyezi ezisigadde nde ewaffe. Naye ekinsobedde kati ssaawa zino yanziggyako ekisulumuzo kya luumu yange, naye ng'ate obudde bwe ndimu ssaawa zino ndi mu nsonga z'abakazi era nze paadi zange mbadde sikyaziteeka eri mu kinaabiro okuva we nawulira nga abuuza kuba ndi omuwala omu mu nnyumba. Bali bajjawo misana ne bagenda abazzukulu. Nga mbawaalira abapaadi zange wano ajja kumanya nti zange. Mbadde nziteeka mu kasero kange mu luumu yange naye mbadde ntambula n'ekisulumuzo. Kati ekisulumuzo yakiggyeemu. Ssaawa zino wendi siri seefu. Mpulira neeraliikiridde. Ono omukadde muzibu ne muzubaala agenda n'atakulamu ng'alina ky'ayagala amutakula. Amuyiwa wansi mu ffumbiro n'akugamba jjangu olongoose. So nsaba ku magezi mikwano nkole ntya?